Border practice. Whatever you have mweka chungwa. Mzee Yusufu nyoja twakutegekede. Abana bali mu maji balinga babe. Abana bali mu ndoto bali bitanga bo mu sawa. Baba bangi. Timu ngakayuwa baba. Timu tena yuwa mugoro nekisiga tena yuwa mugoro. Okunkyusa obwongo ntabuke ndowooza nti Kayondo tane essimu ey'omukulu omu kati vice chairman wa district kubanga wooli wano n'agamba Kayondo tugeze okulinnya ku kimi kuleetera abantu emmere ne mbadde mpulira eyo emboozi chairman yagana Kayondo n'amugana ne ngamba okay Kayondo waali nali ŋŋenda nabagamba amagye gatufutubaliddeko ku mazzi babadde baŋŋaanya n'okujja ano nga bankangakanga naye nga ŋŋaana aduumira wano n'ewaabwe teriyo yadde akadiba naye nga nze Kayondo ndi wa nkambi ne bagamba kale tuneedima yawazanja kusuulamu ne mugamba tokyoyogera tokitegeera fe abavubi tetusuulamu tudima budimu basaba ne bannyabwe kye mwatuma bwe natuuka nakulemberamu okuleeta etteeka ly'ebyobuvubi erijja amagye ku mazzi naleeta ababaka 50 wali ekatosi abanakkoome ne bava wano nammwe mwennyini ne muteeka ebirowoozo lyammwe mu tteeka era etteeka Museveni president yali sayininga kakati amagye bwe kikyali kiri kimu kugamba nti nno etteeka litandika ddyo okukola naye nkukakasa kino kankibabuulire entenge eneefa esamba nnyo n'olowooza nti y'amaanyi kumbe bakutaamu egenda kyenjagala okubakakasa amaanyi ge batutaddeko n'obusungu kubanga batukubataamu ekola ki nze emyaka 2 gyonna zonna bantadde mu kkooti lwaki tino Kayondo okola ki ogoba amagye ku mazzi
ekyokusatu okuddamu okuggala emyalo bbira mipango nakibagaana baali bazzeemu baggala bino bye babaggalanga myezi 2 myezi 3 nabagamba bwona okuggala Kayondo kwenjo okgenda paka ng'oguggudde tebaddanga mukuggala mwalo koome ku kizinga nga Kimi ku kizinga nga Nsazi ku Kami nga Nsazi tubaako n'obuzibu n'obutakkaanya naye mbadde mbasaba abaagala okusaanyawo ebizinga ebyo n'okututwala okutubbako ettaka lyaffe baleme butakozesa butakkaanya obwo bwe tulina kimanyi tuuka wano mwenna muli bantu bange muganda nga Abdukarimu n'olwovulo n'abalala naye kyenjagala bakakasa abantu abaagala otutwalako Kimi baagala kukozesa butakkaanya bwaffe kino nkyogera nga ndi mubaka wamwe kubanga nali ntuukiriddwako lwaki bino njagala n'enjana obutabiru ne babukwata waliwo abakulembeze abaali wano ne bagenda ne bagamba ku Kimi kuliko abantu 3 n'olwensonga abantu tusobola obbajjako Kimi ne tumutwala kyekiri ku Nsazi oli najja nga muntu omu yeesimba mu Bwakabaka bwa Buganda nti eryo ettaka lyange olw'okuba ali abadde mu bukulembeze naye mbakakasa nga nkyali mubaka wa paliyamenti batutwala ffenna ayagala otwala Kimi asooka twala Kayondo ayagala okugoba abantu ensazi asooka kutwala Kayondo ize ebyo bye mwaŋŋamba okuntu bye mwaŋŋamba okukola kandi nze Kayondo tebankangakanga okuva lwe nawangula akalulu banteeka mu kkooti ndi ku musango mpere ennemba naye nga akamu ku bukwakkulizo bw'okugira omusango embalama n'ebizinga koome waliwo bba balowooza nti be bannannyini nsi be balina okubitwala omusango n'okomawe koome tumukubyeko mu ngalo tegeeza omuntu okuwawaabira ku bintu ebijweteke netupanga n'abajulizi abava mu koome ogenda okuwa obujulizi bujulizialiyo naye so Omubaka asaba abasonyiwe ku lwange ekirungi ntwawaguza netuwangula omusango so wakomeddewo okuva mu kkooti kkiriza nkutegeeze nti ebizibu by'okunyanja bikyayinda era abantu mu bizinga bakyakuwa emiggo nga bulijjo bononeddwako ebyabwe nga bulijjo n'olunaku lweggo twafuna ekizibu mu mwalo gw'e Lubembe abantu b'ekyayi ne bava mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo ne bakuba abaserikale ab'amagye ne batuusaako embale era kati baliira ku nsiko tebakikoze lwa kwagala naye beekyayi buli kimu bakikoze naye abasajja babalemeddeko amagye go galowooza nti galina abaana basoma bokka omuntu wakobe talina kuba na ssente mu nsawo okusomoza kulina ssebo olwekyo nsabanga palamenti mutandikirawo mwongeremu amaanyi okulaba ng'ensonga y'amagye n'okutulugunya abantu ku nnyanja ekendeera era ssebo woviddeyo okuva mu misango tulina ebizibu by'ettaka tulina ekizibu ky'ettaka ku kizinga Nsazi square mile namba ekayanywa aba Buganda Land Board ne famire ya Victoria Namusi eyali RDC buli omu agamba yennannyini ate buli omu alina ekyapa ate buli omu ekyapa kyalina kisoma mu system abantu baffe bawoneddwako ebyabwe mu kutiisibwatiisibwa okw'amaanyi nga bakozesa emmundu eziva mu State House olwekyo okusaba ssebo wookomiddewo tulina ensonga egituzikuttemu naye zikyatulemeredde ekyokubiri nabagamba ngenda kugoba ejjoogo ekkoome naddala wano Kimi ne batuddiza ente ennamba ne tukisamba eggombolola yonna kati tukisamba mu luka ate nga ggala ekyokusatu kikoome tuvayo ne tuwa obululu okusanyuka okukola ki ne bakuteeka ku lukalu ffe batujjukira kiseera kya kalulu kakati ggala ebaddewo omuwangizi asitukira mu sseddume yante tulidde ente ennamba ate amangu ddala enewedde ate tutandika tonamenti ku muluka ya passion Abdukarimu kikuwa nga nkulembera ekyalo ky'Ekimi banga ekisangibwa muluka kusanga
era ekisangibwa mu ggombolola koome disitulikiti Mukono. Ebitusoomooza nga ffe bannakimi w'abazinga ebitusoomooza okusingira ddala ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza bikyali wansi nnyo so nga twandiyagadde tulabike tutambula ne bannaffe nga tutambula kolevu emu. Abaana baffe ebikozesebwa mu masomero tebitukira mu budde, ebikozesebwa mu masomero bitono, beetaaga okuyambako. Ffe nga ffe tetufuna ku zibbasale nga tulaba bitundu ebirala so nga tulina abaana bandyetaaza okufuna ku zibbasale kuba nabo bannayuganda basobole okutambula ne bannaabwe. Twanagadde amasomero amalungi agalabika obulungi nga amasomero getulaba ku lukalu. Tulaba nti abaana baffe nabo batambulira ku standard oba oli awo bebeegomba ku lukalu nga nawano weebiri nti omubaka nga bwavuddeyo ajja kususa obubaka from parliament niira bakulu banne baleke ndi batukyusizaamu mu byenjigiriza okulabika nti abasomesa basasula abasomesa abali ku ddala eddungi abaana baffe bafuna omutindo omulungi ogw'okusoma. Embeera y'amasomero agali ensi ekyuse maybe ebiseera ebimu kiva mu bukulembeze gwe ng'omukulembeze tokwatibwako ku baana abo abataayaaya kubanga buli oleka abaana abo okutaayaaya be bakifeesi enkya bajja kubba. Kati gwe ng'omukulembeze wakati gwabo ofaayo okubakubiriza n'abali mu community batuukeko bagala nti abaana bagende ku ssomero era abazadde wano mbakambwale n'amayumba ne mbajjayo nga mbagamba bali bateekeddwa okugenda okukola ki otibateekeddwa okugenda okusoma kuba omwana agenzeyo ku ssomero teyenkana mwana asigadde waka. N'olwekyo abaana tubateekako amaanyi mangi kulabika nti bagenda ku ssomero era abaana abasinga bagenda ku ssomero ne basoma era tukubiriza abazadde okutukuwayo kasukulu kizino kadde kati mu kitundu mulina olw'ensonga nti omukulu yali akola akulira akabiina kubanga akabiina kekaleeta ab'amagye era kekasaba kayita afaro. Ng'omuntu yalina ekiruyi ku mutima gwe nti ate wano we yasinziira wano we twamulondera nti omufula kyama ne BMU n'agenda akakola paka we yakola akabiina. Ekibiina ekyo kyali kirungi mwe twali tugenda okuyita okwegattira awamu okufuna obwegassi ne gavumenti etuyambe nekyama kifuuka NGO kya muntu kati naaba nga ye ng'omuntu yalowooza nti ajja kukolera abagagga banne abatonotono basigale mu nnyanja abaavu bakole ki bagende. Kyobala batukosezza nnyo abantu bangi babaavuwaza abantu bangi tebalina mirimu amaato mangi agaalokebwa ate nga tebatuwadde. N'olwekyo amagye oba n'akabinja ako kebaga ndi akakulira ennyanja akatambula ab'amagye katukosezza nnyo era abantu mu nnyanja tebageetaagira ddala tetufunyeemu era n'envuba embi teweddewo kati ate bennyini baatandika okuvuba obubi kuba yennyini kati bye bavuba bakuumibwa ne babiteka ne babitwala kati ate n'osanga omunaku no kadeyideyi ate n'okwata ebyo n'obikola ki n'obitwala n'ekkomero n'omusiba era babadde baatekawo n'enkola ensonga gy'otuuseko baali baatekawo n'enkola ey'okukangira ddala nga bogerezeganya n'abalamuzi oyo temumuta nga n'ebbero tezifuna kati bbero yalinga ku mitwalo 2 kati yatuka kakadde omuntu omu omuganya envuma egyo omukute naye n'okufuna bbeeyo oba tolina kakadde tujja era n'abakumbaga abaana bangi bali mu makomera. Timu tena yuwa mugolo n'ekisiga tena yuwa mugolo zitambula gukyali noti gukyali 0-0 ekitundu kya muzanyo kyakubiri kuba omupiira wano naye omupiira gugenze naye ekimi yabadde nnene okusinga nate n'ab'ekimi bangi okusinga bano